twalabyeko mwana muwala oba Kadaama nga temunagambu babayisawo bibwe bakola wane Dubai we wali ebisemba era wali bakadaama bakola ebyalagirwa Kadaama gatuke bya nsonga za mirundi ebintu tugenda soka ku nsonga eneyisawo yes yo inaje bireka ne Saudi bana bamanyo bali batambuddeko so banatubuli oba nabo babikola Kadaama yakedde ku macha oba boss ya ayina omwana omulenzi yagenze okukoma munange okudde waka nga mwana muwala eyajja okulongosa eyajja olabirira mama n'omutabani we amagulu agagudde omutabani ali mu kunyumirwa ali mu kuggalawo ngono bwabagambye nga mumanyi nti ebiseera bisinga family esinga abantu bano baba bakutwala gwe nga Kadaama bakutwala kanjagala mbabule reality abakutwala ng'ekisasiro akuleetera ng'ekintu ekisinga onnyiiza akutwala abantu abasinga kikumi abasinga n'okulya ku ntebe nga bali atusemberawo so toyinza mmanya yes abamusiba neŋŋamba abasinga naye nga abasinga kyovala abakadaama abasinga bakogera mu biyumba abamu n'emmere tebali ate nga bakola okitegeera oli bwangeri gy'abakwennyanyala namu n'akerera ku majja nga akusanze omwana we abasinga tali sure oba yakebeza abasinga bakuwadde olina kuba yakikoze yabadde kaliwali right eyazze nga bamuleeta bamufunira omulimu kaliwali ali ku kaliwali yeeyiya nadda kumwa naye baka omwana w'omugagga neyeeyagala okitegeera ate era yabadde afuna 10,000 yabadde yafuna 2,000 ze yes era mu abasinga okukola ne lwaki mwegatta ku baana b'ababosi si kwegatta nti oba kwegatta by the way gye byatandikidde nze mbadde yes so mbadde njagala mutuwe ku nsonga yamwe kyandibadde kirungi Kadaama okubanga atuuka ku extent eyebaka n'omwana wa mukamawe ng'omanye ekyakuleeta tusooka naganaga MC engeri gye kiri nti nno nsonga z'abankuba kyeyo oba bakadaama nze ngenda sooka nkubira zi kampani zino omulanga kuba zi kampani zezibayigiriza okwegatta sokoleke ntandikira kujja bitandikidde nayagala dde okuyisaawo kano zi kampani zitwagalamu amajjo oshegera bwe zimala okugafuna ne zeesulyawo gwa naggamba nobeera mu kiyumba nga bakutulugunya bakucunya okubira kampani emyaka kampani tekuyamba kano nkayisaawo buyisa njagala kampani zikola eki zitubeereremu oveeyo ng'omwana alajja natomanyi kampani si eri mu kiyumba omwana yali wagamba ekintu lwaki okiwakana mudduukirire kubanga ffe tuba ssente lwaki emuzitufunamu ate temwagala kutudduukirako nga kawedde najja wano ne ŋŋamba bakadaama ng'omanyi nti nno oli mu liiviini lwaki ogwa mu laavu okugwa eddalu yalabye omuzungu kyeki ogenda kati wamuzaalamu akaana basoboka kkiriza Kadaama talina kyetasobola nakuluggya mu adduka misinde omuzungu gwagenda ozaala n'alima emmwanyi kati ensobi ngenda gikwasa ono oba ye Kadaama goyise kaliwali ye yakoze omusango ngusalira ye mukwana ebitundu byekyama ne bwe bitujja bitya ne oba bikuba saluti etya kyukamba zimenyekerayo lezo obaze wamanyira kale zikozese beera kwezo kyukamba zimenyeke naye togwa ddalu kulya mwana w'abandi mu bitiibwa nga kamera zikolaki zikulaba andi bakadaama bamutuli basiru tomanyi na switch ya kamera we eri nti olina obwongo obugijjako otandise kulya bintu by'abandi naye n'abaana bano abaki ababosi baffe bakumanya abaana baabwe abaana abo bakola batya basobola obeera mulumuza nabo babikola wadde tebafuna access ku biwalawala sabuni babikola nga n'ogenda mu biyumba nosanga okumwalira obuliri nga bujjudde ki yerotere yakiri nnomo tekiri nnomo wabakugira nnyo wabawo nga kasu no ekyokola tekireke naye oli ng'akikola intentional ng'akikola bulungi nnyo nga buli lunaku ng'etteeka yakifuula ki kyateekwa okukola ogenda mu bulinzi naye nkozeko mu biyumba ogenda mu buliri okwala obuliri bw'omwana nga bonna bujjudde biki ebyalagirwa nga muyita mbingi anko Kadaama bamusanze nga yebasse n'omwana wa mukamawe n'amulya mu bitiibwa ekibuuzo ekisooka yakutte teyakutte omwana wa myaka emeka muto bamukase tebamukase kati so tuli bantu bakulu waliwo ogamba nti omwana muto waliwo ogamba nti omwana muto bamukozesezza okitegeera yes ndi muzadde bwetunuulira abaddugavu emyaka gye twonoonekerako si mu Afirika wokka ne mu Amerika twonoonekera ku myaka nga 14 okitegeera abaana batandika okwegatta because that is puberty stage
mu muwala n'omulenzi abaana era obalaba omuwala ziri active. It does not matter. It doesn't matter, you're still human. Okitegeera kyonna oba muzadde oba kiki oba kiki okitegeera nze kyennina ekizibu ekiriwo ku ekyo ekiyinza okubaawo bw'aba nti yabadde kaliwali ekiyinza omuttisa nti yajja n'akola naye tebamukebeza bw'oba ng'obadde mulwadde ebiseera ebisinga kyemmanyi nayo bakadama gye bali naye ate abasinga balina zivisa okitegeera obuzibu we bujjira kyemmanyi nti omuwarabu wayinza owulirira obusungu nga teyakkebeza okitegeera naye nze sirabawo nsobi yonna okitegeera bw'aba ng'omuzadde yogera nga muzadde nze njogedde ng'omuzadde nze bingi bye nakola nga mmange tamanyi okitegeera nga tebankase bwe mbasiroopye omwana nyina bazadde be kyemmanyi omwana lwaki teyagenze n'aloopa bw'abanga yalabye kamera bw'abanga yalabye footage omwana nga mukulu si mwana muto kubaka audio kalaga omwana mukulu okitegeera singa yabadde nti mwana muto kyandibadde kirala ekyo kirala agoba kusiba mayisa ekisooka toli mukebeze bw'abanga teyakutte oli yakebedde footage omwana teyakoze eki yabadde naye anyumirwa simple there is no rape omwana yanyumiddwa mukomba box of course okay mukomba box is not necessary tuleme okuvumirira mulimo gw'abantu okay nga tuvudde mu madamu kyali nga ndeeta akazinda leewo kyandibadde kirungi Kadaama emirimu gye tukola kankugambe emirimu gye tukola ogiraba okimanyi nti abasinga bagiyita gya kifere of course emirimu gya visa tutunda information teri mulimo muzibu nga gwatunda information not until when you land on a trusted company nga bwogamba nti BBH ne bakukolera buli kimu kyoyagala nekimala fuluma but until nti naawe oyinza opostinga visa neganirayo okitegeera so ne bagamba agundi mufere ne bakuteekako pressure naye nga company weeri receipt wagifuna buli kimu okirina n'olinda bulinzi so kati sagala tuvumirire emirimu gy'abantu okitegeera ti buli omu until you deliver because eno si wooteri nti ogenda sasula mmere weeri okay yes okay kakana mukwano tuli ku nsonga z'abakadaama tuwe tukusaba beere ku mulamwa yes ensonga yino nyabo Kadaama yajja kukola wamuleeta longosa waka omusanze n'omwana nekirala kyensooka okugamba sooke tujjewo embeera y'okuvumirira omulimu gwaffe ogwa mukomba box kubanga gamazima nkubuulira ogwo omulimu gwa Kadaama gwe mulabanga mukomba box biki kyonna kyonna kye mutuyita tubeezezzaawo ensi Dubai Saudi Arabia wonna paka Uganda era n'essaawa eno naawe kennyini ojja kuba Kadaama okitegeera ekyo visa muzikolera tugende mu maaso alya kuba Kadaama nze ndi namba nfani wa Bakadaama muzikolera ffe Bakadaama mu traveling saffe Bakadaama okitegeera so kaakati nga tubere ku mulamwa era tuli ku mulamwa kaakati kyenjagala okwogera ku nsonga y'omukyala yaliddeyo omwana wa waka kyekyamazima teyakoze bulungi okulya omwana wa bosi naye ate kisinziira omwana yabadde yenkana atya kubanga waliwo n'okubeera ng'omwana mwennyini yalidde Kadaama n'omwana kennyini okulya Kadaama is not professional kubanga nkubulire bonna basobezza n'omwana waka yayisiza mu Kadaama amaaso kati nga nze bwendi saawe ne maama kyalenga ng'omwana bosi averisebo nga neepikira okitegeera omuteera wali neyesooti kankubulire fenna tulina omusaayi bwe bwofiiringa nange bwe nfiiringa okitegeera kati bw'abanga omwana oyo ng'ali myaka 18 myaka 18 aba muntu mukulu okitegeera aba muntu mukulu oyinza n'okwesanga kati nze saawa eno nga bonda mama kyalenga waabwe akabiri kankenira katono nnyo bayinza n'okuzanga wuliriza ate houseboy kyalenga ate wanajjiddewa nedda
kankubulire essaawa eno tuli ku ya ate era anti kati wuliriza singa kyalenga abeera mu myaka egiriibwa nga nawusiboyi naye ali mu myaka nga bamaakinga lwaki abatamulya nga beetadde mu mbeera nkubulire bino ebintu byendiko bya musaayi ya olaba bano abaana babano abantu tetugaana tuwolereza nnyo kale ffe bakadaama batwala muno tuli babi era tuba babi mu nnyumba z'abo abantu naye okimanyi nti neewaffe kizibu nnyo okusanga omwana w'emyaka 9 nga yeemazisa ng'akola masturbation. Mbuuza ekibuuzo tewaliyo basajja bakulu oba baba abali abakadaama bakadaama bangi baduse mu nyumba abangi baduse mu lwaki ensonga eno esoundinga nnyo olaba obuzibu obuliwo nti ffe bakadaama nzuuno nzize kirabe mukwano gwoli wanene owolereza bakadaama naye ate teri yagenda kuwuliriza ekyali alina kugamba twetaaga obuwolereza bw'abakadaama okuviira ddala ku kitebe ekikulu katugambe oba embase nga kwegamba singa kadaama aba akubye enduulu ayambibwa bangi nnyo babbosi batulidde okitegeera bababa batulya njogera ku lwaba yes tanti tuba kyagendera ddala maaso nga tufudde ku nsonga ewaliwo ensonga semasonga yabadde etambula kadaama eyakutte sekadaama anti era yebbe bali gwe ogenda bawuliriza ensonga kinakuleese wano sekadaama yakutte nze nzero yawa bakadaama era okuva ne kati teri addamu gambayo bakadaama era njagala kadaama abasobeza omugambo bwasobeza abantu bangi bw'anaaba asobeza nja mugamba naye zino ensonga zino ezovumirira tugende maaso ate kati nze nga looya kadaama tasobya kale tuvudde maaso kadaama ono nga looya kadaama tasobya yes nga tuvuddeko kadaama yagenze naleta Sekiganda mu nyumba ya bosi we era ne bakole wane Dubai mulalo oli yagize adono ya leese bintu bikyuka kati amateeka abakolera so yalese era bamubuuziza n'agamba nti nze yayingidde yayoseko wakanamba teyayingidde yakomye ku mulyango mbu ate bwe yatuse n'ayingira mbu saagenderedde okitegeera ndowooza eraba kati oyinza yingira kati ani goyingiza mu nyumba noje n'omugambo ate story ate nga ne boss ya boss omuloko credit njajiwa ba mama ensonga yino kadaama yazze mu nyumba yasigadde wakanga boss watambuddemu bino bye bayitwala ku vacation n'akwata sekadaama oba Sekiganda n'amuleeta ewa boss we mangweno nezivuga kumbe kamera ekola ki boss gye yabadde yonna neerabira ki ak'obwerere okitegeera oyogera ki kadaama okwata omulenzi Sekiganda gwayinza okuba ng'afunidde na ku TikTok kuba abasinga babajja Uganda babaleeta direct credit nze najua bamama obolaba bamanyi omusayisha ekimama ayinza ozimba lugogoma y'ennyumba n'akuterawo walizi boys quarters osulemu obeeramu wekka akutadde kumpi ne gate yabadde asula munda kati nze anti kyenvudde gamba kubanga nali nkirabyeko nga boys quarters zibeera wali omwana leeta ki omwagala awo naye ono waba yasuze munda aba n'emitima gyakaluba njagala onyonyera abantu obulungi obukirimu n'obubi obukirimu anti kati obubi obulinga obukirimu ye kadaama okubanga alisikinga obulamu bwe okuleeta oli omulenzi mu maka gani ga mukamawe okimanyi nti ebiseera bisinga abasajja abasinga boleeta nibaba mwana we yaleese kiba kyakumuyisa mu maaso kwata omuntu nojja n'omuliro oba ne mwegatira anti kati kyolina omanya nti ono omulenzi oba omuwala bagenda okujja nga buli omu asuubirayo okufa n'okukola ki n'okuwona okugenda ngenda naye webakwatira akabaka aweddemu oba we batankwatira mba nkoze eki mpisewo obulambalamba kati magezi kigobawa nze amagezi genyinza okuwa kadaama yenna alina ekirowoozo ky'okuleeta omusajja mu nnyumba ya bosi we si kirungi wofuna nga bakuwa off genda mweyagale fuluma ebweru tosobola kugumikiriza mpaka ofuna ofu linda ofu yo bagikuwe genda funa gy'ogenda mweyagale kigwe naye nga toleeta musajja mu nju yani ya bosi we kuba bano abantu babi akusala akutta n'omulambo gwo ne batagula ababe wamwe bakanya kubuuza ekitegeeza ekintu kibi si kirungi kibi nga bakukutte nekyo bakutte gwoba oliddemu yes ekyo ekintu bikola enfunda n'enfunda nga leero lwe bamukutte
Yes, sagala mwela bye tuba sponsored by BB2000 Travel betaga visa, freelance visa bishika chunecha visa wetaka genda Europe wetaka genda munsi yonna na Canada, USA, Mexico wona babanga bakutusako ezo visa services weta olina mu abisikondi yagala jijam bachimalanga. Yes nga tuvudeka omukulu Rideni MC Kadaama yakutoma namuleta omusajja wa Sekiganda. Namujja ku union Sekadaama. Yamujje ku union. Buona we yamujje oba Banias nabanga amutwala namuyingiza mu nyumba y'omuloko. Ne begadanga omuloko yabadde ali ku vacation tiriri notification yokebera kewaka nga Kadaama zivuga magasi ng'omuntu omukulu njagala wa advice Kadaama oyo n'aba Kadaama abalala babere bafune ekyokuyiga oba buli eside yo gokiraba oti nze bampita Rideni musiro yawa Kadaama Kadaama life matters kye kisooka ekirala guno mulanga gugenda eri buli Kadaama manye wali kamera bw'oba olina byoyisaawo ekiyumba kyonna kyogenzeemu sooka omanye kamera we ziri guno mulanga gugende buli eri Kadaama kano ka video bw'oba okalabye katambuze katuuke ku Kadaama omulala tusimbudde kati kye yakoze Kadaama si kirungi because kiri risk kiri riski mu nsonga nti bw'abanga omusajja yategedde tetumanyi biki byazzeeko okitegeera bw'abanga omanyi omuntu ne bw'oba wazimba ennyumba yo naye ng'omukazi tomututte ku buliri bwa mukamawo ne bw'aba like naye mu nnyumba ye awo wabeerawo ekyo tetukiyesigayo obadde okyatugamba Kadaama yayingira mu nnyumba eyo n'abako ne beeyagala omalirizayo ng'omuntu ne Sekadaama we okitegeera ensonga eyo yongera okatirizeemu kwemalako kyoyoyoloza ba Kadaama oba buno obugundi bukyatambula nnyo ku TikTok buno video bw'ekikulu wanandikayo ensonga abaana kati ba Kadaama ensonga nze zensinga okufuna mu inbox yange nga looya abaana omanye ennaku zino obupiira bwokya obupiira obwo amazzi gookya ennaku zino mbadde manyi buno bwe twambala amazzi gookya ennaku zino obupiira obwo obw'omu bathroom obwo obupiira bw'omu bathroom obwo bwokya nnyo ennaku zino bwekuba nnyo olupiira ate ennaku zino bwokya nnyo ennaku zino so kati olupiira lunyonyola abantu kati akataapu akataapu kyogamba ba Kadaama abekubaka n'akataapu k'amazzi kano sawa zino ate gwokya nnyo sawa zino katta kati nasalawo ayingize Kadaama singa okweyokya ensonga ezo baziŋŋambanga amazzi ago ngagabanya puresha ate era amazzi ago bagakozesa nno bagakozesa bubi naye oba olina wali okusumululamu mpola n'okendeezaamu ku puresha okitegeera okendeezaamu ku puresha jjukira ne wano bw'onyiga bwoti kaba kakuba puresha so okendeerezaamu badimanyi bakaagala ne puresha eyo bakawulire nti mwekali mu nnyumba puresha eri yandibadde nnungi luli nga si sama okitegeera obudde buno geyeena yennyini eyinza n'okutta obusimo okitegeera so nfundikira nze mbagamba nga looya wammwe kubanza nalayira obutabavaamu oba Kadaama akoze ekyo oba ki kuba omulimo gw'abakadaama bannyinaffe bakadaama bannaye bannyinaffe bannakazadde b'ensi eno abazira abavaayo abalabirira abaana nga basekadaama tebabalabirira okitegeera omwana n'ava eno n'asomesa abaana n'akola buli kimu yeeyo kati gye bayita ssente y'ekikazi gye nnyinza okuwulira bw'oba teweetunze newankubadde abamu embeera newankubadde embeera ebasindiikiriza mulimu abamu nga just ye mwenzi bwenzi nga ye muze nga ye walupiira nga sina walupiira nga mwenzi bwenzi ngaewaabwe balinawo naye nga ye naturally buli ssaawa ayagala kwebereka nga mbuzi ennume okitegeera so nfundikira mbagamba banaye buli kiyumba kyoyingiramu manya kamera buli kamera weeri togijjaako wabula manya buli kamera weeri yes
wogidojingira bwaba tewali era kamera yonna kebe falcon eba ne radius mwekuba ate gibale nti ekyuka wabula tekyuka Kadaama bagamba sibagoberera waba kuuta wanagoberera tukomye amaalo teri kamera eyo efokasinga ddakiika emu teri wano tokola wa makutuumu nti oba okola mu banka nti bakuteekeko motion sensor okitegeera era kamera zogenda osanga ze zino Kadaama yatugamba kamera yamugobereranga maalo ng'evaayo ndowooza maalo yes nga tuvuddeawo mama Kadaama mukyala Kyalenga njagala otangaaze ku nsonga y'okubanga Kadaama bawe ekitiibwa yes naye kayini ndise Kadaama basobola okukusuwinga naye kayini ndise Kadaama amateeka agafuga bakadaama weegali yes tugende mu maaso katika bafunye Gerard yes ensonga nga tuvuddeko mama Kyalenga Kadaama oleeta Sekadaama mu nnyumba magezi kigoyinza omuwa na birungi ki ebikirimu n'ebibi ebikirimu eri Kadaama yenna ayagala okukola ekintu ng'ekyo Kadaama yabadde afuna day off oba badde tafuna kyetutamanye ekyo kati Kadaama abadde abasinga tebafuna okimanyi ddala ab'e Saudi yabadde Saudi yali wano Dubai webiggwera ebyo kimanyi mpozi ng'ali wa muloko naye abamu bafuna off ddala kaliwali off bazifunanga okitegeera Kadaama ye yakoze kibi ne Sekadaama mwennyini omutwe mukalu nze bwe mbanga yenze Sekadaama mukwano tontwala obawulidde tebaagala bupiira tamuzaalemu era ajja muzaalamu naye kati mazima ddala obutaabu kiwedde bupiira kibogamba abantu obupiira bannaye tubenkalejinga okuprotectinga obulamu sirimu mungi e Dubai gana akapiira ng'osubira ebintu ebya ate bwalayisi nnyo bwagana akapiira asubire kinaki bwogana akapiira suubira enziku suubira siriimu suubira ebisiraani suubira olubuto lw'otayagadde wano abaana bangi nze nasangako omwana nga ngenze kwembasa Abu Dhabi muwala bamuleeta ne bamusuulaawo nga yajjamu olubuto naye nga yavunda okitegeera yajjamu olubuto n'atafuna medication n'atuuka n'avunda omuwolereza waffe oyogera kapiira kaneno kana akataapu oba kana akapiira kondomu nanti mubadde mu confuse nze kataapu n'akapiira so mbadde ntangaaza ali eyo ayinza okugamba nti tugamba sirimu mungi ate akwatanye bano ba Kadaama abavaayo kukola dde off abo aba off bagenda okudda mu kimba okuddamu ogwambyuma ng'alaba abutuka ng'atandika kabira mu kimba munyambe nalwala okitegeera naye nga yafuluma mwezi ng'aleeta ennyonta ng'agamba Shafiki yansiiga siriimu bikoze bitya tubuli obutambi butambula naye nga ye Kadaama ne Sekadaama kye mwakoze kibi era musaana kukomererwa okitegeera kubanga bw'oba manyi Kadaama tofuna dde off guminkiriza mukwano kakana tusiba tubakubiriza bo manyi nti mu kiyumba gyoli tebakuwadde off mukwano feeling zifiise lya kubuzizo okitegeera lya kubuzi mwe walenye ntwe bateeka mu feeling bayina bino berimba bayina group tuina group ze tweteeka mwezi ez'ekisirumbu simanyi basenga bayigiriza simanyi weekuuma otya wansi eyo simanyi onyirira otya musajja lwaki obyesiga can you imagine oli mu cyumba kya myaka 2 mbuno bibaleta feeling bageza matama bakola biki gwe bulwogira bantu negeze yetaaga Sekadaama okitegeera ogenda kweretera bizibu byabwere olongoosa ki kyotagenda kukozesa ekintu kireko bakiwumba Kadaama twamulako nga amenyedde mu kyukamba mwamuleba mwene byonna bya kisiru bannange nga bannaye Kadaama yenna asuubira okikola ekyo bannaye tuyambe funa abantu ab'okulusegere bw'obanga otwala omusajja mu nnyumba ya baba bagambe sente zo we ziri bagambe obagambe password obagambe ennyumba kwosula bagabe bate tebakuwuliza bagende ku poliisi babawe ne vida namba chairman Gerard wabo yogere so vayo ng'olami kuba bano abasajja yeno yenyini ayambadde uniform ya security nasala waingie mu nyumba bonna era baba bakomererwa ekitegeera kuba bannaye tuleme
tuleme ebitundu byekyama okutufuga ate njagala abantu mbabulira amazima okutwala omuvubuka mu nyumba y'omusajja olaba mama takukkiriza yadde okwogera ne boyfriend oba mwami oba muleka Uganda family yo abamu tebatuwa na budde kwogera na family zaffe kala tekubamu akafaananyi ng'omuleese mu nju abagenda kutema abennaku zino emiranga bagiwulira egyasooka okimanyi n'abawala bano tebabakkiriza kati gwatwalayo otya omusajja gendayo kukyala oyinza omugamba ebiri azze nkyalidde mu kiyumba gyendi anti mmwe muboonoona oli aba yakwata Kikadaama kya kyova olaba ennaku zino bagala ba direct employment amujira Uganda namujja ku kisaawe terimbu alina watuukira okitegeera kyovola tebakyabafuna so kati nze ngamba bannyinange banaye mwekuume kiringa bwolaba ke babe balenzi nti asula Jabberali mu accommodation oba asula Sunapo balinya metro paka Banias kasitatuuka Union Banias bafuuka ebikizibu abanga embw erunduze eyeggobe okitege era balwala nnyo okitegeera baleeta nnyo ebbugumu aveeyo bamusasudde 1,200 lwe najja wano n'atuuka nga 5 nga amala okutemesa kilo ye okitegeera ngaddayo wiiki 3 ng'atandika obutuka oluddayo ng'abutuka embuuzeko kyeyamaani waffe ono omuwolereza waffe kyogamba nti omuntu wobeera mu accommodation ddala nga basekadaama bafunamu holidays zino eza national day simanyi yidi kyogamba kimujjako okubeera ne feeling ze si kyeŋŋambye kyengezaako okugamba speed control waliwo okubeera nga abadde mu Jabberali yo naye ng'alina Kadaama ke connecting nga kali mu live out anti byebyo lwavuddeyo beebana babeera ku imo tobanabudde bukebera beebana babeera ku imo nga mulaba zikinakukka okitegeera mulaba oli ava Saudi ava Dubai nakkirira Uganda n'alirawo omwana agenze kwegatta bagula tiketi ng'agenze Uganda kwegatta dde naddanga yayokyezza noddanga olwadde ogenda okudda ku musaayi naddala abakola mu katogo abakola mu katogo buli luvannyuma lw'emyezi 3 bakola tobawulira nga beewakana mbu saalya simanzi saalya naye kyera kino njagala omanyisa abana Uganda abalaba n'abawala abali muno okitegeera bawala ekibuuzo kye nnina osobola okukuma kando n'ezikira osobola ozikiza kando ng'okyali mu kikolwa so bannange bw'oba otegedde ekigambo ekyo nga tugenze okusaidia eri gy'ogambye abakyala mbu obupiira tobwaga kirungi obwaga naye ku muntu oyo gw'owesiga ate era gwe nina mwesiga kyovala sibwagala olina nina naye gwe nina mwesiga kyovala sibwagala era sawa zino ali mu kiyumba ate omusajja wange akola mu kiyumba abasinga bakebeza maaso nedda twekebeze mu byuma si maaso mu byuma wano ogenda nagawa obuntu webuli anti bagenda genda mbuno bwe batunda okitegeera nze mpa nnyo akantu abamu tebamanyi engalo gy'olina fumita si buli ngalo nti ekebera siriimu waliwo omusayi ogukyuka taata si buli ngalo nti ekebera siriimu basobola okukebera n'otalaga nti olina naye ng'oli mu nga bafulumya engalo nkyamu nga okimanyi nti abasawo bafumita engalo gye bafumita ssebo togimanyi gwe bali bakufumisa ekendala anti enenga zikimanyi wano bwe kigano ne bajjako wano bagamba nti mulimu empeke z'omirambu ne bakebera sirimu n'atalabika teziriyo ekintu kyokka ekisoboka ng'oli mulwadde ng'ate abadde ku ddagala omumala ebbanga ng'ate alimira bulungi tayosaamu oyo musobola okukola buli kimu naye nga tamulina ate n'okusiiga tasobola nga tasiiga wabula ng'akimanyi ye naoba na dokita we yonna jajja ddagala so bano bakadaama ne basekadaama bandi Jabberali bandi Sunapo bandi alukuzi kinawa tubawa amagezi kikuba ne bw'oba oli Kampala bannaye ne bw'oba oli
waffe tukkirize usoko mpulirizeeko nange tukkirize nti okwegatta ko kyabulamu oba oyagala oba toyagala okujjako oli ali essawatakkiriza nze neegatta bwe mba nina obusobozi toŋŋaana tekyetaaga busobozi ekyo tekyetaaga busobozi mama nfisoyo waali ate busobozi ki nedda bwe mba ate kakati waliwo okubeera nti nosina wegenda ekibuuzo kikino obusobozi weprotectinga gwe n'omwagalo yesebo kati kyolina okugamba nedda kyabulamu fenna wetuli lwakwegatta fenna wetuli ku nsi eno lwakwegatta fe okubeerawo ne wano bazadde baffe kwegatta anti wuliriza nze kyenjagala kati ekyo kye mulina okufuga olina okufuga ekyo ekyoyoyo bwoba tosobola kifuga kitegeeza lwaki ekyoyo kikufoosinga osobola ozikiza kando ng'okyali mu kikolwa ebiseera ebisinga ziba dakiika 2 ng'ovudde speed metro ekulesa speed kuva gye beeraali weegattire dakiika eza saawa emu okuva gye beeraali paka wano n'omanya mbu okoze ensobi kati osigaza n'omala bwoti okuva mu kikolwa n'ogamba mbadde abantu bagambe street ya Daire ejjudde ki siriimu ate njagala muta yes njagala mutanga anti waliwo bangambanga kano katale kansi yonna omwana ajja kubeera baba abasingere babuzje ku baana wadde nabeera anti kati babujje nabo ne basiiga ate abaana abalala ono ye Kampala nti abava Abu Dhabi bavaayo kuba ye capital city ne bajja Dubai basooke beekebeze Kadaama waba yasize omwana w'omukazi Kadaama gasize omwana w'omukazi eyo nayo kaweddemu ate kati tulina kye tugamba nange engalo oya guba gunsinze nange sina wengukwatamu Kadaama ng'alwaziza omwana atera bw'oba bannange soka olindeko Kadaama life matters watyanga nze nange nakyo kisoboka gwe lwaki teweralikira bulamu bwo kati nze engalo oyo naye nga ndi mulamu kati kanjogere nze ng'omuwolereza bakaliwali balamu nnyo nga nze omuwolereza yabanga omwana yasize kaliwalire anti nga nze ng'omuwolereza naye nga mwene ensi gye tulimu ani alina feva nze ng'omuwolereza nze ng'omuwolereza Kadaama bwe baba bakusiza siriimu nga toli mu Afirika mu zino ensi zino ezikulaakulanye toyogera kozi bannansi be ba first priority era tosaana olaba obeera mu mateeka ng'obanja kampani ng'oli mutuufu ne bakutuuza okumala emyaka 10 nga tebakusasula kati ate olwo bakusiza siriimu kozi mwebali abawalabiya nga balwadde mwebali bangi okitegeera bwe baba bakusiza siriimu njagala mutangaza okimanyi nti abaana abasinga ennaku this time round abasinga abalenzi abalina Emirates ID balina seeka abaana b'Emirates abalina ID balina siriimu obadde okimanyi babadde tokimanyi balina siriimu naddala abasajja abayina Emirates ne lwaki mubeesiga nnyo oli n'avaayo ng'abamugamba oli mulwadde wasize omwana munene ganze nnyina ne Emirates yange yino naye nga byakiyaye sirimu omufuna takwetagisa kikutwalira Emirates omala n'emyaka 2 kikutwalira eddakiika eja ofuna siriimu kanjagala obulire ba Kadaama bakimembu abantu abali wano balina abantu abalina uliriza kati kannyonnyole kino siriimu takwata kasitoma siriimu abantu bakwata bano abagwirana kubanga kasitoma taba na maddu gatuuka nti neegattirawo yonna gy'ova gwe kasitoma nga toli mu Kampala gwe kasitoma nga toli Kampala gwe kasitoma nga ofubutuka eyo ewakiso simanyi ofubutuka wa ofubutuka wuwa ng'oleeta ekyoyoyo nga toli mu Kampala najeera tebalwala bakasitoma simanya Lubaga Mmengo Kabala kumabiito tebalwala ewakiwa wano e Makindye tebalwala wano wansi wano Kawempe wano wa Katwe eno yonna tebalwala gwosanga balwala anti muyayana siriimu ng'ali e Masaka mwakajja mu Kampala siriimu ng'ali e Masaka buuza bajja kuwerokamu siriimu ali e Lwenga nkomaawo banna mwagala ab'e Kampala sooka owadvisinge bannange ntibanjaga tutambuze ensonga ene tugimalirize otherwise nga Kadaama yaleese omwana mu nnyumba y'omusajja neyeebase n'omwana oyinza mugambayo magezi
ngena soka nzo okwadvising ono yaleese omwana omusajja mu maka ga bosi we nti mukwano kye wakoze si kirungi kibi nkivumirira era obulamu bwo oba osazeewo okola ekintu ekyo oba obutadde mu matigga abaloko baba walabu okutta tekirina buzibu akuttirawo n'akubuzaawo kitegeera so ate n'omusango ne guvundira otali agenda londole waffe tuli baavu famire yo yinza okukaaba n'ekaaba ng'omulambo tebagukola ki tebagulabye ate nabo ne batafaayo nti so ebiseera ebisinga tukole ekintu okolanga ekintu ng'omaze okulowooza okufumiitiriza ki ekivaamu mulimu ekirungi ki kibi ki ekivaamu anti yoyo gwe ng'ambe yalese Sekiganda kati eyalidde era ensonga y'emu andi birimu okwesiga sirimu yes ono waba yalidde omwana wamunene amusiga sirimu kabaka awedde mudda then kati waliwo n'okubanga ate n'omwana asobola okusiga omukozi waliwo n'omwana ng'asobola okusiga omukozi bayinza okunenya omwana nti nno yasiiza omukozi naye ate ne banenya n'omwana naye nga bw'opimapimamu olowooza naye ina percentage okubanga ayinza osiiga munne nedda bannaye sirimu si oli owedda owaba bafire eyakunyuulanga abantu envi oli kye yagambye nti nno omwana yabadde n'emyaka emeka yabadde atuusiddwa okuliibwa oba nedda bakutte mukwate oyinza okwesanga ng'omwana ajja kusiga omukozi sirimu naye bajja muvunaana kuba yasiize omukozi sirimu yadde gwolabanga ye alina percentage nyingi omusonyiwa naye bayinza omuvunaana kuba ate yesiize yasiize naye ono ye babadde baaga okay nga tuvuddeawo nga gwe atayagala bintu bya bupiira si luno lutaapu kondomu owaki amagezi ko abaagala okuba nga gwe babuli engeri gye bayinza okwekuuma batya ddala abali mu kiyumba n'abali e Kampala n'abali wano abeegatta bw'oba omanyi nga toyagala konomu nga nze okwewala ebyo byonna setolinga okwegatta tokuvaako beera n'omuntu wo obaani bakugenda naye nsobola kumwesiga naye nanneesiga kati gwe wonadda wano na wano ate nga toyambala oba oyokezza ye kabaka awedde mudda so bebereremu naye ng'oba oyagala wano yambala sikugaana ye naye obanga osetolinze switi mleketawo mira mukaveera nzijako n'omuzinga yes nga tuvudde ensonga ziri bbiri Kadaama yaleese omwana mu nnyumba yeegase n'omwana wa bosi mu nnyumba ne Kadaama yaleese omusajja ensonga zo bbiri zonna njagala okuwaka advice nziddemu era ssebo just advice esembayo advice esembayo just bonna advice eriemu just be cautious like beera caution ku bulamu bwo okitegeera beera conscious koze obulamu tebugulwa tomanya kiki ate n'ekirala manya nti oli ku mawanga nti gwe ensobi yo teri agenda kuwuliriza ng'ogikoze ku munnansi ate era ne bw'onaabeera ogikoze olaba ogikola ku Musudaani ng'ali wano kozi nabo balinga baloko omuntu wano ng'amanyi Oluwalabu kizibu okukola ky'okusingibwa so mwenna eyatutte omwana eyatutte omuvubuka Sekiganda mu nnyumba nsobi nnene n'eyalidde nayo nsobi but nfundikira mbagamba bannaye sirimu aluma ate sirimu waddala ate obulamu tebugulwa bannaye empeka eyo temirika eddakiika 2 ziyinza okwonoonera future yo ne zikuttira ebirooto ate nga tagenda kukutta at least you can masturbate okitegeera bw'oba owulira teweesiga muntu yes it's safe however much mu long run esobola okuleetera kansa okitegeera so si nnungi togwa ddalu naye ekuleetera kansa so bannaye mwefuge be conscious ku bulamu bwammwe faayo ate manya lwaki oli wano nfundikira ngamba Kadaama life matters Kadaama life matters bannaye mulekerawo vumirira bakadaama oba bamukomba oba ki guli mulimo gwe wonna wooli mu office mwoli teri akuvumirira omufumbi w'emmere simanya ndi weyita oli mu katogo
oli muto nninyira wakatogobola ne Kadaama babajjako situulu bangi abaana bonna famire ze tuvuddemu bangi famire ze tuvuddemu nga bazadde basooka kwokya basooka kugira nga bafumba butogo mu ka trading center ositegeera ne batuweerera kirenge katogo kachayi bagattako akaceere nga byafumba okitegeera so kati ŋŋambayo kimu muwe emirimu gy'abannammwe ekitiibwa kano era njagala abantu bakawulire muwe emirimu gy'abannammwe ekitiibwa twenkalejinga bannyinaffe ate n'ekirala just kisira ne kikwata n'ogwa ku famire embi abakyali e Uganda ng'olina obusobozi obujja n'okola jangu naye era n'ekirala manya ennaku yo ekitegeera yes mwesonyiwa abaana b'ababoosi manya amateeka agaliwo ate era ky'oba omanya nti be baba n'ekigambo ekisembayo kuba ensi yaabwe ekitegeera Kadaama ne bosi yaba n'ekigambo ekisembayo bosi yalina ekigambo ekisembayo kimanyi nti waliwo omwenzi ng'asobola okummalako emirembe nze Kadaama mu nnyumba naye nga sisobola kulopa bosi wenna alopa ate era ajja kungoba bannaye omuntu agoyingewa era nsimanyi omuntu gyagenda kugoyinga kuba kati kubanga omwana oyinza okummalako emirembe oli mulenzi mu kiyumba emisango mugireete waalooyo bayita abaana abagala oyisaamu sitori zaabwe zireta bannange mwe mwenna Kadaama yenna ali eyo ng'olina by'oyitamu bakufera bano ba fake agent kiki bakukoze ekyo olina ky'oyitamu kikunyiga tolina gwakwogera naye bannaye depression enyiga abaana oli wano oli mu Dubai oli outside byakutamya living tutuukirire ennamba z'essimu kweziri tutuukirire ku Dubai Eye Uganda YouTube Facebook ne ku Instagram ene social media platform TikTok wano wennyini ne ku YouTube numbers kweziri just send us a message Dubai Eye Uganda message tugifunirawo ate turespondingirawo oba comment tutambuze ensonga yo tomanya nabo n'abaagala no wenna no yenna